Mbalirira y'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja 2022 yasomeddwa gye buvuddeko era nga yamala kuyisibwa Paalamenti y'eggwanga ya buwumbi emitwalo 455 eza Uganda etandise okuba ng'ekubwamu ebituli. Waliwo akaba Paalamenti baddukidde wa Sipiika nga bagamba nti embeera gye yagabanyiziddwamu yalese abamu nga si bamativu ne banokolayo Ministry y'ensonga eza gavumenti ez'ebitundu nga bagamba nti oboolyawo tebaafiiriddwako ekimala ate ng'ennaku zise bakoseddwa nnyo olw'ebibamba ebituuse ku bitundu ebyenjawulo omuline Kasese. Ekitongole ky'obwenkanya si kimativu n'engeri embalirira y'omwaka guno yakwatibwamu naddala ensimbi ezakwasibwa gavumenti ez'ebitundu kibagamba tekijja kusobola kumala obuzibu bikwata bitundu ebyo. Ekitongole kino kigamba nti ebintu bingi ebyandibadde bitunuulirwa ng'ensimbi zino tezinaba kubanga ate zigabwa mu bitundu bino n'okumanya obungi bwazo. Mu kiwandiiko gye bakwasiza akubiriza Paalamenti y'eggwanga ate ssentebe w'ekitongole kino kya Equal Opportunities Commission Sylvia Ntambi ategeeza ng'ebitundu 8.9 obwaweebwa gavumenti ez'ebitundu obuli obusente obutono nnyo butasobola kugyawo bizibu naddala ebigwa mu bitundu bino. Is the issue concerning the share. Because in the previous years, the local governments would get about 12.3 or 12.5 percentage of the national budget. But in this past budget, they got only 8.9. And this being the share on the national budget, considering the enormous service delivery needs, we find that the allocation to local governments is still very low. And we pray for your indulgence into this as we revise the budgets and we see whether we can have some changes so that our people can have better services. And as you are discussing the interventions, government sponsorship at the universities should all be handed over to the higher education financing scheme, because we find that the children of the rich who qualify automatically to go to university are paid for by the government. Then the children of the poor are the ones who take the loans, but they're also the ones who miss out because of the numbers. So if you could help and put pressure on the government to change. We are going to be part of the revision of the budget. In as far as the COVID issues are concerned, we have already been invited. Okwogera bino abadde alabiseeko eri akubiza Paalamenti y'eggwanga bwebatongolezza enkola empya mu bagenda okutunira enkola y'embalirira y'omwaka guno nga ku mulundi guno yakuyita mu kompyuta. The online. Mukyala Kadaga yanaliza enteekateeka eno n'ategeeza nga bwegenda okuyamba Paalamenti mu kukola omulimu gwayo ogw'okutunuulira embalirira mu bitongole bya gavumenti. Ono nno awagiddwa abaka ba Paalamenti ab'enjawulo era omubaka okuva e Lutte Abalakon Gutumoyi ategeezezza nga waliwo ebituli ebingi ennyo mu kuyisa bajeti y'omwaka guno n'ategeeza nga baba buludde olwabula gavumenti bwe bataafuna mukisa kubanga beebuuzibwako naddala okumanya ensimbi gye zigenda okuva okuddukanya embalirira eyabadde yakayisibwa. I was analyzing this one, this budget. I think what I realized was that even in the budget, one thing is very surprising. Well, they will run this vote from 190, then they will jump and say 992. So 191, what is now there? Because people can easily forget, and then they put what they want there, and then they run it, and nobody is going to check again. Because people believe that once it is passed, that is the end of the work. Mumbali eyayisibwa ate obutabalika buna bwe bwateekebwa mu gavumenti ez'ebitundu nga buno b'ebitundu 8.9 abakugu kye bagamba zino zandibanga tezimala okugyawo embeera eriwo kati. Ku Raso TV, nze Grace Girinya, Nelia Sajjabi, Omunyo.